buuterevu era gyonsizera okubeera nga temugoberera mbaanirizaako okufaadi pro UG era nga awantu beera n'amawulire nga bwegatambula mu ggwanga Uganda ne bwera ggwanga yonna yonna era nga gukyolina okubeera nga tokola kikimu kyakumenya sure nti subscribe oba nga obadde tonawo okubeera nga tokikolako nga notification bell akakoneko kajja kubeera nga ateeka ku alertinga buli lunaku ntaddeyo video si byakwemenya ojja kubuulira waka notification kayingiddewo nti kakati kino kyekipya ekisobola okubeera nga tekigwawo as usual video talikana kubeera nga te olikinga teeka ekigalo ekyo likinga sharingirako abalala obubaka buno obategeeze nti kakati kino kyekipya ate kisobodde okubeera nga ate kigwawo era nga sigenda kubeera nga ate nkuluyisa ngenda kubeera nga nkutwala direct mu nsonga za VJ Junior. Finally omukulu akaliro yakawulidde era nga amaze n'abeera nga ate apondoko nno agenze wali ku mikutu gye eza social media n'abeera nga ate awandikayo obubaka buno era nga ebimu ku ebyo byegenda okubeera nga ate nkusomera. Yeetondedde omukulu Robert Kyagulanyi Ssentamu ate n'abeera nga ate yeetondera ne ba Nope Foot Soldiers bonna. Okay, atandise bw'ati agambye nti hi everyone, I wanted to take a moment to apologize for my recent comments about Nope supporters. I realize now that my words were hurtful and disrespectful, and for that I'm truly sorry. As someone who values kindness and respect, I feel short of my own standards. Please know that my intention was not to offend or divide, but to express my opinion. I understand that my words have consequences, and I promise to be more thoughtful and considerate in the future. Thank you for holding me accountable and for your continued support. I appreciate your love and encouragement. Bwati omukulu VJ Junior wasobodde okubeera nga ate yeetondera omukulu Robert Kyagulanyi Ssentamu era nga wano wansi atagenzewo ekifaananyi kye nga bali babiri awo bali balina ekifo ekimu kye baliko oba kye bali batuddemu nga bali mu kubeera nga ate beebongako naye ng'abaana ba Nope nga obamanyi bakyayongera okubeera nga ate basumulula omuliro era nga ebyo nebisingako ngenda kubeera nga ate mbikuleetera mu maaso awo ate binabakugiddeko ebya VJ Junior ngenda kubeera ate nkuzanyira akatambi waliwo story nyuvu nnyo Fifi the Queen nasobola okubeera nga ate mbawako part emu ne part 2 era nga ngenda kubeera ate mbaterawo part 3 ne part 4 naye nga teweeralikira oba tewalaba part 1 ne part 2 part 3 ojja kubeera nga ate otandikirawo ne part 4 era emboozi ojja kubeera nga ate ogigoberera bulungi nnyo so ngenda kubeera ate mbikuterawo awo n'ensonga eddala nnyingi nnyo of course zijja nazo mu maaso awo kakati gwe wena ali mu nteekateeka z'okubeera nga ate okomawo mu ggwanga Uganda naye nga weebuuza ani ayinza okubeera nga ate akutuusa ewammwe mu ngeri ya VIP nakuzigidde Habibu Airport Pickup beera nga ate obanoonyako ku namba z'essimu 0702449995 bajja kubeera ate bakutuusa bulungi nnyo ewammwe mu ngeri ya VIP balina ziri emmotoka ezimalayo ate naawe ng'opulaninga okubeera ate otambula naye nga tolina mmotoka beera nga ate obanoonyako so kambatirawo video zino ate oluvannyuma nkomawo n'amawulire amalala mangi nnyo temuvaawo kunsi tekuliiko nno omunaku because akusooseyo asobola okukyusa naawe yataabeerayo n'ogendayo so namugamba life wetweeba but it's all about focusing and knowing what you want nga taata ye taata ono yali taata w'abaana bano bombi ate maama w'ono omuwala kyataayagala ate bwe tubira byenyu biri common bamaama bamanyi okubeera n'embeerabeera ku bakwano baabwe be bakyokka nga be bakyuzinga nga bakwano baabwe because abakulaga oli mukwano gwe naye naateekawo embeera kati munnange nga bavuga nga bamudropinga oba bano bewasookanga bali abagagga ne beeyongere waggulu gye basula kati munnange ango naatuukeka nga akubira brother nga nafuna omulimu wano nato brother amugamba sinsi nze ndi kumpi lwaki totenguka n'ojja mu kibuga n'obeera nange n'ovanga wano n'ogenda n'okola kati bano tebabeera mu byalo bino ebyewala nga onogamba ombeera eyo mukyale wala ekibuga bakifulumamuuko naye nga si wala nnyo but it's a place where you can drive in and out on a daily basis nangamba munaye nga brother nga ngamba nsembera ekibuga nga maama asanyuka gamba onoba owonyeko n'okutambula ekiro biki ng'asemberera kibuga ng'asembera kati ono mu kusembera maama wono omuwala yita nayagala ow'omugagga yita nayagala mwana we okugenda kwetongola nga kyamulaba nga bebi kati ono ng'abeera mu kibuga nga bongera okubeera b'omukwano n'omulenzi kyavaamu ng'omulenzi alabika ayagala omuwala naye nga tannamugamba bugambi nga banyumyanga nga baseka kati ono alabira ddala connection ekutte ng'agamba taata we bamugube taata we nga mugamba naye anti eyo nze si ofisi yange oyo mukwano gwange namuleeta nabaleeta wa mukwano gwange n'abawe emirimu alina obuzibu yakoze njogereko naye nti ye alina empisa embi yeteeka ku basajja agenda tuwogezaako atuswaza kati taata we najja ku mulimu one day n'agamba omuwala nawulidde bino ne bino n'amugamba nedda wamma akulimba oli mukwano gwange just ambuuzaako nga woomanyi nti ebyo nti
ngate manyo ina kye wakoze taata ng'abivaako nga ndowooza n'agamba ono nno kirabika kintu twali tumukutemu mu maaso tekyamumala ng'omuwala akyawa munne agamba omwana yankyawa n'amalako emyezi 2 nga tannyiga but from nowhere naddamu okunyiga naye nga nze muwanya ekitiibwa olw'ensonga nti okulanda kwange okw'omulimu kwava ku ye ne famire ye kati munnange siiba luwanvuyiza emboozi nga lwaki omulenzi tagamba ayagala kuwasa muwala nga banjula bulungi ng'emikolo gibeera nawo nga giggwa ono yali alina okubeera best woono mubayita bani metroni woono ku last minute n'amugamba sijja kusobola kubeera metroni ku last minute amugamba muno kikati agamba ko olonzi lwentegeera nti bambi ono era ayagala omulenzi n'agamba I've always had a crush on that man but tewan pa chance biki n'amugamba naye tewangamba saategeera onsonyiwe n'amugamba itake but sijja kubeera metroni wo nja kubuulizaako nesigenda beera metroni kati nga bano baddira sister wo ne waka waabwe nga bamufuula metroni we ng'omukolo guggwa ng'omuwala abeera n'omulenzi we ng'abeera mu bulamu obulungiko sibira obumalayo baamalayo naye nga beesobola buli muntu kye yali agadde nga lwaki tafuna lubuto yafuna olubuto ng'abeera n'olubuto lwe nga lukula nga mukwano gwe ono amutegekera baby shower kati tutuuse ku kinyusi twamuwadde lya magi ng'ategekera ono baby shower nga bajja bulungi nga ebyo bimwe ku bifaananyi nga mukutte ku mbuto ono n'alukwatako ono n'alukiisinga oli n'aluwunyako magi yagula akagoye agambye kaali very cute omanye obugoye bw'abaana atuba bulungi nnyo kati ate olina alondera ddala ekirungi agambye byakagoye kaali kalungi magi n'amugamba ye godmother mbuze godmother w'omwana wange era omwana wange omusoosangako kagoye ako Yes, Papa. Open. What do you want? You give me. Okay. Can I have some, Mama? Not now. If Tara, they don't know I was there. Okay, I'm going to come and give you. Let me first finish this video. Okay. Close. I'm going to come, Baba. Baba, come on. Baba, you go. I'm going to give you. Okay, bye. Drunk. Kakuzala. Kati munnange tuddeyo mu lugambo. Nga munnange omuwala. Mugamba nze godparent era omwana wange omusokanga ku kagoye kange biki. Ng'omukwano gwaddawo nga biri byavaawo. Jjukira nga tamanyanga naani. Yali yamuziba amaaso. Kati kuzaako emabega katono maama woono Lucia yaddayo omusajja. Omusajja n'amubuulira ani aziba omwana we amaaso. Naye maama agamba omusajja abimugamba omwana we amaze okwanjula. Baamuyita ku mukolo. Nga toyinza butamuyita yazza amaaso g'omuntu sha. Mbunaamu okwanjula kugana nga ne omwana we yali yegendereza. Omuntu ne yali agira omwana we amaaso yooli. Kiwanji. Ndiye nze gwe nalaba mu bintu byange lwakwa nali saagala kwogera oli mwana muto teyalisobodde kuziyiza bintu. Kati ne maama nga naye gumubuuza embiibya ng'agamba akansooka engomemu. Kati maama agamba wano omuwala agamba mu kufumbira maama we yamubuulirira kati okuze toleeta makwano gyo mu nju yo tonyumya bintu bya musajja toleeta bantu kumanya nnyo bintu byo. Maama nga takoze direct message ng'ayita bbali nti oli kabe mukwano gwo nnyonnyo kabe muganda wo tatuukanga mu kisenge w'osula Maama ndooza naye yali atidde muwala we ayinza okufiira omulimu singa alumbagana omuwala oba oli direct. I am just guessing, I don't know. Nze kye ndowooza. Kati munnange ng'omuwala lwaki tazaala mwana. Omuwala ng'azaala omwana. Ng'omwana agaba ne muleeta akagoye ka godmother nga bakasoosa ku mwana b'ettuli. Omwana atuuka ku point evaako ekirira. Abaana ezo ennaku abaana zibaviirako ekirira. Nga lwaki tatandika okuwunya ekisu. Omuwala ngambe fifi omwana wange yawunya. Omwana wange yawunya. Ng'omuntu eyafa. Omanyi ng'omulambo. Benye bivundu. Ne tutambula. Ne tusaba.
netusiiba netugenda mu basawo netukatayi munankoyi asikyama nkiddako nangamba Fifi maama nga waali Katonda aba yakuwakira maama wange simanyi gye yawonyeza mwana wange natukatayi mungangudde ddala nga sikyategeera nangamba ku mulimu nemba nga sikyasobola kugendayo naye omusajja we yamugambanga mukwano gwono nno mukuupingireko distance omusajja olumu batulabulanga abakazi netulowooza tebatwagaliza nokumba omuwala ono yagambanga bawoli ebigambo ku famire erina ebizibu ate ono omuwala yali yagamba omulenzi oli nti amwagala naye nga omulenzi alina gwakola ki gwayagala kubanga oluvannyuma omulenzi abigamba mukazi we namugamba kati laba ozadde omwana we asooka laba byalimu angambye omwana we yakogga n'akonziba omwana yakugga n'amukonzibako n'akonziba nanga omwana aweza emyezi 7 nga omwana alinganga kabebi nangamba naye omwana baweza emyezi 8 maama wange najjeeka nangamba mpa muzukulu wange maama n'atwala omwana nga mutunira bwendi nga simunyeze nti kiki kuba lwonna nali mbigezezzaako nzibiganye nsabye ndoze biganye maama n'agenda maama yagenda w'akasajja kali twala omuzukulu ne bamwambulula ne bamuwonya ne bamujjako ebyamuliko naye teyawonera of course angambe took us like 2 months angambe mwezi ogwaddako omwana natandika okuba nga takyava mu kivundu atandika okuyanga basawo bajjanja babyagaana omwana atandika okupiikinga omwana naawona omwana naddawo kaki maama wange bw'aveewo omusawo ambuulira buli kimu nga mwana wange nabe njagala okugamba maaso makalu osalewo ekyokukola mukwano gwoyo omulaba mubi ye yali yakuziba amaaso yakoze kino ne kino omuwala najjukira kubanga omusajja yabuuza omukadde akagoye ke basooka ku mwana kaliwa mukandeetere mbona maama najja n'abuuza muwala we akagoye ke wasooka ku mwana kaliwa amugamba maama okagazaaki akagoye kakaddiwa dda n'amugamba kampe n'amubuuza ani yakakuwa n'amugamba Magi ye yakamba maama n'akatwala n'amugamba Magi oli gwe wagamba yakamwale n'amugamba ono yatta omwana waamu n'ayagala bufumbo ayagala kwawula bali omuwala ngambe Fifi nawuliranga ntidde ensi empewo n'empitamu olubuto ne nnuma kuba mbadde ndiira wamu naye nangamba twali tulina okusenguka twali tetuneezimba nnyumba nti yiino gye tulimu yaffe naye nga twali tulina ebyo byetukola ebbali nangamba ne tusenguka omusajja wange bye nabimugamba n'amugamba nze siri surprised ku mukwano gwo bingi byazaakola namugamba maama yagambye tusenguke oba simanyi bwogenda kitwala kati munnange sikuriseyo nga maama abagamba buli kintu maaso makalu ng'omusajja amugamba nze mukwano gwo namugamba dda yajja naŋŋamba kino naŋŋamba muli baloge wammwe naŋŋamba tomwagaliza naye because nze yali anaze interest nti anjagala saabitwala serious nalumanya nti nno akikola twawukane naŋŋamba naye ate yazze ng'akuloopera ebbanga ono yava ku mulimu ng'omuwala yajja n'amuloopera kati no bba wayagala biki omukazi n'atumbiira n'avuma omusajja ne balwanyombagana ne bakola otya ne beesikaŋŋana ng'oli yamuwa information atabula bano babiri olwanagane ono adroping ono yamutekinge ono namugamba naye kirungi omutegedde omusajja wangu n'abagamba ne mu nnyumba yabaleeteramu eddagala musenguke ne bafuna ennyumba ne basenguka nga tebamunyeze bamala okusenguka ono addayo ku mulimu nga ngambe Fifi natuuza omuwala nga siyombye angambye nasaba obukkakkamu obw'ensi yonna nti nali nkyamuyinako ekitiibwa ky'okuba nti nno engalo ze nalindiisa yali aziwaniridde ebbanga naŋŋamba nze gwolaba Fifi ne graduation sente zaali tubuze kuba graduation fee brother wange ebiseera ebyo omulimu gwali gutagala taata we n'atuwa ssente naŋŋamba nze nali ntuula senior 6 taata we yansasula registration nga nina ebyokwebaza famire eyo bingi kumbe bino taata we yabikolanga ne maama byamunyizanga nga omwana ne wakola ensobi taata we amukompeyalinga ku ono munno yeeyisa bw'ati munno asoma bw'ati lwaki kati taata olw'okuba akawala kano bambi kaali kava mu famire ennaku nga bambi ate kagezi teyayagala kafiire awo n'akaweereranga maama byamunyiiza n'omuwala byatukataye mubambi ne bimunyiiza omuwala yali talinaamu mbu nno kirowoozo naye kiraka kyava ku maama namugamba onkomezzaayo nakukola ki njagala neetonde
omuwana kyava muwulira taata wange lwaki akungerageranyako wanzijako mukwano kwa taata wange kimu bibiri ayogera ku ggwe biki n'amugamba naye munnange sizimanya nko taata wa akungerageranyako nsaba onsonyiwe twawukane mu bulungi n'omulimu ngenda guleka mukyava mugamba n'omusajja ogenda mumuleka kubanga mbiwali byokyasinza okuntwalako wantwalako omusajja wange kati n'amubuulira maaso makalu omusajja yali amwagala n'obiyingiramu dererere n'amugamba wakiŋŋamba kukwanjula nenkwetondera nti nze saamanya nti wamanya wamwekubako gwe wamwetega biki angambye Fifi omwana yanvuma nansikaasika mu bantu ate omusajja yajja n'atutaasa n'angamba ate ebyembi nga binajja nti twali ku mulimu ate ye gwe baagoba kakyolwo ate nze nsigala ku mulimu maama wange yaŋŋamba resigning nga bba wasigale ng'akola yakufunira egyokola n'angamba Fifi nenvaayo ne banfunira emirimu n'angamba bwe ntyo bwe nawona okufa n'angamba naye nzuwe nkulaga obufaananyi bw'omwana wange bwe yali afaanana omwana yali anfuddeko omuwala we twali tuyomba n'angamba neweli babampana neweli bampa siri eyagaliramu obwo obufumbo siriddamu kuzaalayo ne mugamba wazaalayo omulala n'angamba nazaala abaana kati n'omwami wange nkyali naye nembaga twagikola after kwanjula naye Fifi nze mukwano gwange yali anzise ne mugamba tugenda kuseerinziba amaaso nakukola ki munnange angambye omwana yambuulira buli busungu bwanninako n'angamba osobola okuliirira byonna taata wange byakutaddeko nze okusonyiwa osobola ne mugamba bulijjo simanyi angambye Fifi ensi yakuŋŋaana naye mukama n'ayamba abantu nga bali kundange kuba nze saayomba nasirika amaziga nga gampitamu nzijukira buli kyankoze mbadde ndyanga naye musowaani y'emu nangamba nze Fifi nazimbako olubuto nga tulowooza nti nno ndi lubuto lwa mwana nga ndi n'omuwala oyo ku mulimu nga si lwa mwana era maama wange yaleeta eddagala eryamponya nga tulowooza lubuto lwa mwana nga si lwa mwana naye neyandeeteranga ebyokulya naye nga tukolagana naye kumbe ye kyeyali afa ku jjono mu bulamu ate ng'obuzibu bwava ku maama we kati neneebuuza abakazi lwaki oba totuusa bbaawo n'omugamba lekeraawo oweerera omwana wa gundi nze sikyagala lekeraawo okuyamba kino nze sikyagala aŋŋambye nze baby shower yankomyayo kuba mbadde sibanyumiriza ku kyokuzaala aŋŋambye okutuuka okuzaala baamusala aŋŋambye nasindika omwana nga bwalingizaako bw'ati neyeddirayo tayimu netuuka omwana ne baŋŋamba akooye taata wange maama wange ne taata ne bagamba bamusale omwana aveeyo tusigaze abantu bano nga balamu aŋŋambye Fifi nali nfiiridde mu kuzaala nabeera mu bulumi more than 6 hours omwana nnuma mwana n'alingiza omwana paka bwe bagamba bannongoose ne bannongoosa mukama n'asaasira theatre n'engifuluma omwana ne mbeera naye omwana wulidde yatandika kuwunya ng'akutuse kalira awunyanga ekivundu awunyanga omufu bunga buli muntu agaba naye kiki nga abantu tebasaana kuyingira mu nnyumba agamba omusajja oba naye agenda kutuuka yeetamwe angambye Fifi nze nayita mu kugezesebwa kwa baby shower bwekyo emboozi banyunyumiriza waliwo eyambuuziza Fifi omusajja oli wayogeddeko naye sinnamutambaala nannyini mboozi yaŋŋamba nginyumye agirabe awulire reaction ye kati yaŋŋambye yagirabe tannamuddamu kigambo kyonna tannamuddamu waliwo n'omuntu omulala yampeereza message Fifi gweoyogerako erinnya lye gundi bannaye tetusinya kwogera mannya g'abantu gwe ojja mu inbox yange ng'omanyi omuntu oyo gw'omanyi tetugenda kudisclosinga nga abantu b'abandi emboozi bwe tuginyuliza amanya tugaleke nga ge tuba tubawadde ndo tumuwadde lya Lucia simanyani tetugenda mu details z'abantu tetugendayo nange omusajja emboozi yagirabe naye tebannambulira ya reactinze waliwo omulala yawandiise nanga Fifi yogambye tosuubira nti saala ekola bannaye sigambye nti saala tekola nababuuza kati ayagala essaala emukolere kyawo nti Katonda atuule ku mutima gw'ono aguwonye byampaka healing takes time we heal differently because we hurt different you people healing takes time ogenda kuddaawo gweyogeze asonyiwe gwe mirundi emeka gye bakugayiridde okusonyiwa nga walimu omuntu omuleka n'alumwa wamala okuwulumwa n'awona n'akola ekiddako nze solution yange omukazi ali mugambye adduke kuba kati simanyi omusajja emyaka giweza aganya osonyiwa obulumi tebunnamuggwako kati munaamukaka bukasi mukyala nsubuka
gemanya naye kirala bannanga abampeereza message ntera nnyo okubagamba please write si mu bubi emboozi ennyanguyira okuyitamu bwe nti nga ngisomye gaana okudda ku voice note zammwe mpulirize mukola voice note ne mubanga abakola ebiramu sisobola kuziwuliriza si mu mpisa mbi wabula mpanvu omuntu aba n'ebyokukola bannange gwe sobola bakolera voice note eva kuno mpaka Malaba kuki lwamboozi omulala nakubira naganze njagala ndikunyumize nga kubidde nti njagala kusoma nze bwe nsoma emboozi yange nsobola ogigatta okitegeera so sikudda ku simu nti nze ntuulaawo nga ngenda kuwuliriza gwe mpeereza message nga mpandiike ngisome bulungi nnyo nnyini ddala njanalizing nze mmanye bwe ngenda oginyumya because mu mboozi muno mubaamu bye sinyumya abalala mu mentioninga amannya g'abantu agaddala bwe muteeka mu mboozi nti baba baabasobya of which sisobola sirina bujulizi defamation ebejja kunza aba mentioninze okitegeera so gwebeera wakisa bw'oweereza emboozi giwandiike bulungi nze nja kusoma oba Oluganda lufu oba lumenyefu oba Oluzungu lutya nja kusoma nja kupiikinga nze nfune bwe nnyumya emboozi yo kati ekirala abajja mu inbox nga mulina amasomero gemugamba agakubya abaana bane njagala obujulizi nabagambye kino kye twagala okuyingiramu kinenemu beera n'obujulizi bwo nze onkakase obimpe mbisomeko mbirabeko video eziba weziri then nze nkukolere live nkuyite ku live yange ojje tuteekwa obusungu bwaffe okusomera abaana batambuze video tugitaginge mpaka lwe banaatuuka ku bekikwatako n'abapoliisi naye okujja ngambye baakuba omwana wange nga tewali bujulizi sisobola kukola ataaka yonna nabagamba nze I always come out to bring my voice out ku kintu kiriko evidence nga nkimanyi nti nange bwennyini baba banjodde nina we neewolereza era nina we mponera so bakwano bange awandiike mpa emboozi giwandiike write it gwe tofaayo niwe n'abampanvu kubanga oba osoma amaaso gadduka mangu nga wategedde emboozi gyedda naye voice note zemukola ziringa ebiraamo nedda ekijja kusoboka kaakati njagala tubeere bantu bakulu babuvunaanyizibwa wandiika message yo ngisome tokuba kunyumiza mboozi kuba nja gyerabira mba n'ebyokukola ojja kunyumiroze muno mbijjukira nga nange nabyerabidde dda wabula yangambye nga toyogera mboozi yange nina emboozi zentunulamu nensoma nga zino tezigatta kasita emboozi tegatta sisobola ginyumya niyo emboozi zensoma mu butuufu nga tekiggwayo wetuuka mu kkubo neebula nga terina connectivity wogaawe nva ku kino nzire wali mba sisobola kuginyumya kuba nange mba sigitegedde kyentegedde kyengenda okubanyumiza Fifi the Queen mukyala nsubuga omubwe nti mweraba